Omuganda agamba nti agali ewamu ge galuma ennyama. Olwaliro nzize okwogera ku busobozi njogere ne ku maanyi. Ekigambo obusobozi okubeera n'obusobozi n'okubeera n'amaanyi bigambo bya njawulo. Bw'otunuulira omujaasi nga yambadde uniform olaba amaanyi g'omujaasi. Bw'okutunuulira emmundu n'ebyokulwanisa byonna ebimwetoolodde n'ebimotoka bye batambuliramu olaba amaanyi g'ekijaasi. Bw'otunuulira dokita nga ayambadde uniform emunyumidde olaba amaanyi ga dokita. Bw'otunuulira omupoliisi nga ayambadde uniform olaba amaanyi g'omupoliisi oyo. Lwakuba aba akutte emmundu alaga obupoliisi bwe ne uniform gy'ayambadde. Dokita ayambadde ebyambalo ebiraga nti yasomerera ebintu ebyo okubeera dokita. Yagenda n'ayiga n'abeera omupoliisi, yagenda n'alwana n'afuuka omujaasi. Nga kikulaga amaanyi gaabwe mu uniform gye bambadde. Olwaleero kiba kizibu nnyo okutegeera amaanyi g'omuntu gw'ayimiridde lwakuba amaanyi go galaba. Waba mupoliisi omanyi amaanyi ge gali mu mmundu, ayinza okukuba oluyi okulaga nti ye mupoliisi. Waba mujaasi ayinza okulaga amaanyi ge mu ngeri nnyingi nnyo. Waba dokita tubirabye nti batwala abalwadde mu ddwaliro ne bafiirayo, naye nga dokita akulaza amaanyi ge nti ye alina obuyinza, atudde mu kifo ekya dokita, naye wona omuleetera omulwadde ayina obusobozi obunaayamba omulwadde oyo okuwona. Ayina obusobozi obunaalabirira omulwadde oyo. Kati ekyo kyebuuzo, ekyo kye bayita mu psychology mu luzungu kye bayita to assess oba to analyze ekintu. Kisanyusa okumanya nti mu maanyi gaffe amaanyi ge nnina nnyinza ogakozesa mu busungu. Amaanyi ge nnina nnyinza ogakozesa okweraga. Amaanyi ge nnina lwakuba buli w'okozesa amaanyi kitegeeza okozesa obusobozi bwo bwonna n'amaanyi go gonna g'oyina. Okulaga nti oba okooye, okulaga nti wenyiye, okulaga nti naawe osobola, okulaga nti nange ku luno nvuddeyo okwolesa ki kye nnina oba okwanika ki kye nnina. Naye okubeera n'obusobozi kwe kutunuulira biki ebitagenda bulungi mu kitundu kyo. N'obeera n'obusobozi n'ogamba nti amaanyi gange oba kyekyo kye nnina munda yange nga ndi mulungi nnyo mu kukola ekintu ekyo, nja kikozesa okulaba nti amaanyi gange ngakozesa okubeera obusobozi obunaayamba obunaagonjola ebizibu wammanga bye tuyina mu kifo. Sikuwuliza oli byakugambye oba n'olaba omuvubuka n'agamba nti nzize okuwasa omuwala wammwe ne mumala gamuwa lwakuba ayogedde ebigambo birungi nnyo bingi nnyo ebibalaze amaanyi ge mu ekyo kyazze okwogerako, naye ng'obusobozi abuyina. Nzize okwogera ne ŋŋamba nti yes, power people kwekulaga kwekwanika ekintu oli kyawulira nti mundaye akiina, naye waba amaze okyanika tukyekeenenyeza tutya. Kiina obusobozi obunaazimba Uganda oba tugenda kusitula bintu bye tugezaako okugjawo, oba tugenda kusitula bintu bye tubadde tukooye, oba tugenda kusitula mpisa ze tubadde tukooye ze tugezaako okugjawo ate tusaawo mpya ndala. A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people.